kati problem je tulina ti government ya Uganda tebagirinamu bwesiga twayogera no kuyatta Romane gambe bamujjayo ne bamuteeka wali abaana aliyo inzo bakiriza nti be basse government enokuzawo trust olw'ensonga bayitiriza obuyaaye n'obukuusa program ekitawuluzi eddakiika zizino zitambudde Kasirye oyina eddakiika nga ziizo 3 olambulule ku nsonga zino mu kalusu ono psychologically ogambye abantu bamaze wiiki nga bali ennyama yaabwe banywa amata gaabwe it's nature psychologically in psychology perspective people protect themselves from what they fear bekuma okuva kwekyo kye batya abantu ne baba tebafunye kulabulwa baba no abantu tebagwa mu kati abaga kati kangwe example covid nga yakajja era twali wano muganda wange kungu na muganda wange abantu bekuma ku kiki bakola ki kye batya tomukaka kwekuma ku kyakola ki kyati as long as for instance wobostula amazzi okuva ku choto regardless oba yokya tosobola kuteekako ngalozo zonna era ofuna ekigoye n'okikwata kitegeeza otyo omuki omuliro covid mu kusandika abantu baagaana abamu okwambala masiki bwe yatandika okuttattayo abantu teri yabagamba mwambale eki masiki kozi bategeera it's real kati problem je tulina ti government ya Uganda tebagirinamu bwesiga neweerabula ekyokubiri oba gwe atagirinamu bwesige no abantu tebagirinamu bwesige nkuwa example twayogera no kuyatta Romane gambe bamujjayo ne bamuteeka wali abaana aliyo inzo bakiriza nti be basse naye nga mu government ze beesiga bagamba sekama wa police ayogedde kituufu naye banaga enanga buli omuna nakola comedy okitegeera lwaki tebabeesiga government enokuzawo trust olw'ensonga bayitiriza obuyaaye n'obukuusa kankubuuze erubaga ali abatwa waliyo lufula sigirabanga ekabowa waliyo lufula woba olabye ennyama mu lufula erubaga woba olabye gundi kalusu erubaga nga kalusu erubaga okwata otya ate ogale gundi bucha ogale lufula omanye abantu mu lufula abantu emirimu ze bafuna azin lufula ebeza abantu bameka bangi kuva kubbo abatunda n'aba hoteli bonna kati olina okulowooza ebibintu ebyo so si kutuula mu ofisi yo walema okukola omulimu gwo nga ministry okontrolinga kalusu kati oyagala okuddira obunafu bwo obupaatiike ku bantu banyigirizibwa olw'okuba walema okukola dutiziyo mu nsi ezikulaakulanye ezitegeera ezirimu ensi eziri civilized sendagire mma mufuluma mu nsi eziri civilized mu benchmarkinga muganda wange oyo yawandise ebbaluwa yandibadde yasooka resigninga one outbreak si ya leero otugambye bulijjo kalusu mwali muki mu ggwanga how did you fail to control zasooka ministry zasooka district 36 era neziteekebwa ku karantini lwaki walemererwa okukontrolinga one ekintu kiri kimu district nze waliwo kyempunyiriza wano wetuli no amweyo later nina problemu ne minister addukanya ebyobulimi buli wabeera abawo controversy wezityo sewuunya honorable tumwebazi buli wabeera ebintu ebifaananawo ebityo bibeerawo katosobola kukeera ku makya kuŋŋamba nti oggale erubaga mbu Kampala yonna Kampala ogimanyi weyenkana ebbaluwa gye yawandiise kati oyagala abantu bafuna obuzibu no njagala tugambe mu kalusu kyekinakunyumira nze essaawa eno ogamba ogenda kuggala Kampala Kampala ogimanyi weeyita Kampala efeedinga ne Mukono ne Wakiso ogadde Kampala ne Wakiso girese Rubaga is nearby Makinde Saawagabo okitegedde oli akatembo oyo nti waliwo ebintu byo bakola nga akedde ku makya ye n'alowooza oba balya mmere kyabakulu abo tuleme jjuwa abaana
kuba waliwo ebintu byolina nonze kuwulira no there are things which we need to think sebo emmere esiyevaako obuzibu no yevaako obuzibu kino ministry ekikola okutaasa bannakampala obutafuna buzibu bwonna okuva mu kalusu muganda wange olina okubuuza ekibuuzo kimu buli balina kugamba ekintu kimu temuddamu kuttira nnyama oba nte mu bifo bitali gazetted kyekyo ekisooka nti olw'ensonga nti lufula ziba gazetted olw'ensonga nti mulimu abasawo abakebera ki ebisolo bino kati gwe kagogo naafuna gundiyo ekisolo kyo n'okyettira ewaka kitegeeza oyinza otambuza kalusu nga tekisoose kebera obasawo kampeyini kijoowa wa kampeyini nti ekisolo kyonna kirina kusooka kukeberwa oba okutambuzibwa kikeberebwe kikakase nti satisfied okukola ki okutambula ekyo kyenkugamba naye kati wookera ku makya n'ogamba nti Kampala yonna ngitaddeko karantini n'abatawuniki akabalabye nga katemba ekyo oba kisinziirwa ku bantu abatafaayo kugoberera mateeka gali ag'okukebera ebisolo anti kakakitegeeza gwolemeddwa okukola omulimu gwo you fail to sensitize ntya to enforce otya nti gwe kati oyo yasupervising yawandise ebbaluwa eyo ye supervisor w'ebyo byonna kuba mutesiteesa omukulu nti woba gwe supervisor kola enforcement kubanga Kampala balundirayo bameka leka nkubuuze mu Kampala omanyi bameka abalunda era ebisolo ebiyingira biva bweru wa Kampala kati gwogera wate no kiteeberezebwa nti bijjibwa mu district ate ziri mu kalusu kati ate okera kati babiyisaawa nze buli wempita mpina road toll eriko abasawo abakebera abavet buli luguudo olufuluma Kampala basugwa bugwi ne bakebera tebakoze mulimu gwabwe wewa tebagukoze lwaki kubanga wano waliwo ensonga bagenda ne balangirira kalusu mu district okuva balangira kalusu mu district babe nyini baddayo ne bagula ente kulayisi kikumi ne bagula ente kulayisi ente yakakadde akamu ekitundu n'agigula emitwalo 7 n'agireeta e Kampala yensonga lwaki ne yandibaddeyo nga kalusu gyali kituufu abantu tebajja mukkiriza olinga agamba nti kalusu bamuteekawo n'ekigendererwa ekyokudibya akatale k'ebisolo babyeguze ekyokubiri kalusu tayiyo kalusu andi kati kankubulireko gwolemeddwa mufo you failed to control kalusu gwe ministry yo honorable Frank tumwebaze nga minister w'ebyobuli kati kangubuze yasoma biki musomesa by profession nagenda nasoma ebintu ebirala kati bamuwadde ministry ya agriculture kati Honorable Frank tumwebaze buli ministry gyabaddemu controversy wezo tezivaamu 13 ministry ya agriculture sente tugenda kwera kalusu paka Uganda era tugenda kweddamu kulya nnyama ate enzige zagenda anti covid yazitwa 13 radio 4 ensonsozi kwe tuli mugera masono kunyonnyola n'okutawulula ensonga za kalusu zifuuse ensonga njagala ngende wa muganda wange Kasirye Sendagire naye nga sinabagenda wo okuwulira ndowoozayo ku nsonga eno Lord Mayor omanyi njagala nnyo simanyi lwaki olwaliro kyenjagadde njagala nnyo ogenda okwogera nga Lord Mayor Lukwago aliko kati ng'aliko obubaka bwatuusizza ku nsonga egyo tuba tuliko naye alina ensonga zeyayogedde ku nsonga za kalusu zino ebbaluwa eno yagambye nti bo beetegefu okugiteekesa mu nkola naye tebannyonnyoddwa bulungi ku kikigenda mu maaso okusinziira ku bbaluwa eno nga bwe yafulumye n'ebyo ebyetaagisa okukolwako Lukwago wuuno ng'ayogera ku nsonga zino kino si kye kijja kibalukewo mu Uganda kibadde kibeerawo kyatandikira mu district emu ne batugamba kiri eyo Kasanda kiri Ludda Wasembabule ne basooka ne bagamba districts 36 simanyi 39 kati ne zijjanga zirinnya naye baakikwata n'olubalaato n'omuzannyo mungi n'ekyejo agamba nti ebbaluwa yawandiikibwa nga lumu n'etuuka nga 7 edda luli enkola y'okutambuza ebbaluwa ng'ogiwa omuntu n'agitambuza yalwisangawo nnyo naye kati ebintu byakyuka musemanyi lwaki ebbaluwa eno wangi email osobola ogabirako ebbaluwa kati oba ngamba nti kalusu ali serious noyisa ebbaluwa nemala wiiki namba okutuuka ku balina okuenforcinga yayise mu kasanduku ka posita Kasirye tuli ku nsonga ya kalusu mu Kampala okusookera ddala saagala kwawukanya nnyo bigambo byange asebo
na muganda wange only that chenyizo okugamba nti ebintu ebikwatagana n'eggwanga kibi nnyo nti Uganda ekizibu kimala kujja ne tutandika okukinogera eddagala. Kwegamba tetutambulira ku nkola eri ey'okugema kusinga okuwonya. Tetutambulira mu nkola eya research n'okutrustinga abaana abaliwo abasomye nti singa kino kiba kizze tuyinza kukyenganga tutya nga tekinnajja. So weesanga nga Uganda buli kye tutambuliramu kyonna ekizibu kimala kubeerawo ne tulyoka tutandika ne bakasaba okwetala, then awo ekizibu ne kibeera ne bakyogerako ng'abagezaako kulwana ennyo mbu ennyo bakola n'amaanyi ekizibu kikole kitya kigwewo. We mbadde njogera mu bigambo byange nsoose ne ndeeta ensonga egamba nti Uganda oba Kampala ng'ekibuga tetukoze kimala kyobola banga kyekitugiza ffe bakasirye sendagiro okwagala okujja kuba Lord Mayor tetukoze kimala kutandika kwetangira biki biyinza kututuukako ng'endwadde ebintu nga olutalo ebintu nga omuliro ebintu ebiri incident ebijja obuzi disasters ezijja bwe zituuka ffena tuddukira mu OPM misinde naye ng'omukulembeze omulungi atula mu ntebe ey'obwa Lord Mayor bye bintu ebyalina okusula nga scratching omutwe. Lord Mayor akwatagana atya ku Kalusu kubanga kati kino kizze kiguddewo. Kati kino njagala nkirete wenti. Kalantini yino bagirangiridde. Njagala nkirete wenti. Kiki ekiddako mu Kampala. Njagala nkirete wenti. Obulwadde bwa anthrax bwatandikira Kyotera mu Kabira County. Ne butandika okutta n'abantu 18 balamba 18 ne bafa. Kanzije ka Kalusu omutesitesi omukulu mukulu David yagambye nti Kalusu amala ennaku wakati w'omusanvu n'abirimu mu Kisoro singa ennaku ezo zinayitawo nga tewaliwo obulabe bwonna bwe balabye mu nnyama Kampala ejja kugibwako kalantini naye singa kinazuulibwa nti kibi nnyo abakulu abalina obuyinza baagala nnyo ekizibu kimale okusensera bakubye President Museveni entunnunsi oba omutima okumukuba ne pressure nti kizibu ky'amaanyi releasing a sente weziti kwegamba bakiteekawo nga katego kafunirawo sente kiba kiraga nti omutima mutono nnyo ogwagaliza eggwanga. Okay, ekirala abasinga beyagaliza wempulidde statement ezivudde mu Lord Mayor ERIAS LUKWAGO agambye nti ebbaluwa bagiwandiika nga lumu ne batuukako nga musanvu. Nze ntunuulira ebintu bibiri. Ekisooka tulimu kye tuyita state oba mu ggwanga eririmu kye tuyita e-commerce oba e-business. Ofuna kye kugamba keka kyako nti right now amabaluwa bagasindikira namu email era ebitongole ne bireceiving amabaluwa gano. Wabula ate waliwo n'enkola era mu bitongole bino ebyokwegayaza. Ocheka kye kugamba okwegayaza ng'ekitongole kikikoze intentionally. Naye saagala kugenda ludde eyo, njagala kwogera ku the cause of the fact. Anthrax bulwadde bubi nti buttente. Ate obulwadde buno kikwewunyisa buva mu ttaka. Ocheka kye kugamba nti bukwata ente eziri domestic zetulya n'eziri wild. Era bukwata ente neefa ekisinga byonna mu gyokya ate mugiziike. Nekera kano njagala nkakugireyo singa ekifaananyi ekya KCCA oba Ministry of Health oba Animal Husbandry kyali kyakwagala ggwanga bali badde banyonnyola eggwanga nti omuntu akwatibwa obulwadde obwa kalusu ng'alidde ennyama ya kalusu ekisooka azimba libs amawuggwe gazimba ekirala nti yenna azimbulukuka ate n'okussa alekerawo okussa mu kiseera ekitono nekimuviirako okufa. Era ekyo baali badde bajjayo bali abalwadde abalwala anthrax okubalaga oba eggwanga okutegeera babufuna batya abalala obutagenda in the same cause. Nakino kankyogere abatuwuliriza nti ennyama ey'ente perhaps eyina ebadde infected era onaaba onaagirya eyawuka neyaddira ku nnyama ya bulijjo nti ennyama ya bulijjo katugambe kife bakasira bamanyi okufumba wogisuula mu sefuriya ng'emaze okujja ng'ogitokoseza nejja wogisuula mu sefuriya yeekola essavu. Okay, yeekola buto waayo. Kakati ennyama eri endala gyenjogerako erwadde tekola n'amasavu ago weba eyidde tekola n'amasavu ago wabula yemenya bwemenya bibanga bipapula. Kakati bino byennyonnyola abantu
bibasanya okutegeera okwewala n'ennyama ezifanaganako ekyo binalisuubidde gavumenti byali badefandingamu. Okay? Naye obuzibu obuliwo nti tuli mu kiseera bassebo ne bannyabo tuli mu generation ey'abasajja abatakyayagala gwanga. Olowooza lwaki buli akagwawo kalina kuteekebwawo karantini mu ggalo? Ekyo it's a measure. Era kiyambako. Era kirungi. Kubanga Frank tumwebaze juzi yagenda mu parliament n'agamba nti singa kyali kisoboka baali badde gavumenti yeegula eddagala kuba kyekyali ekiteeso. Era bwe kiri. Kyekyali ekiteeso naye ate ekiteeso ekyo ne kiba nga tekyayitibwa mu parliament. Abantu ne basigala nga bagamba nti abatuuze be balina okwegulira ki eddagala. Abalina obusobozi. Kyokka nti abalina obusobozi bwe banaaba batandise okulyegulira actually gavumenti yakistopinga nti abanalitunda bayinza oditunda very expensively. Ocheka kingamba n'okuguliramu ekyamu. Njagala kwogera ku kibuga kyange Kampala nti wekibanga kibadde kya mutima mulungi okutaasa abalala well and good. Naye ate mu process y'okucontaininga ekirwadde tetulina kutunuulira nte zokka naye n'abo abali mu offices ez'ebitiibwa nga basuubirwa okuba nga bagenda kulya corruption ensolo zino ziyitewo nga ba individuals bakwatibwe bavyeyo omuntu bagambe nti ono bamuyita Kasirye yakwatiddwa olw'ensonga yakkiriza ente abiri okuyitawo ente ezakwatiddwa zabadde ne Kalusu lyeggwanga eritambula. Oyogedde ku bali mu office naye ate abali mu mulimu guno ogw'okutunda ennyama singa Kalusu ateekawo omuggalo ne baba nga tebakyakola ki ekiddako gye bali kubanga mu Uganda tukimanyi nti abantu abasinga bakola mmere ya leero. Nze nina okutya muganda wange kubuli yenna kati kano njagala nkayiseewo wennanga wasoma ng'oli mu kye tuyita the fourth generation kubanga ffe bakase tuli mu fourth generation osoma ebitabo byo n'obeera ne degrees 3 n'ozituuzaawo naye nga omulimu gw'osobola okukola gwa booda weekaabireko olwa unified ekiro kye bagamba nti government egenda tandika okugatta ministries zonna zibeere wamu. Okyeka kye mugamba weekaabireko kubanga bangi nnyo bagenda kubagoba. Kati kitegeeza ebbula ly'emirimu ligenda kweyongera. Kitegeeza gwe naawe ali eyo ng'otema nnyama otegendereza nnyo n'obulwa akalimu kaako tugenda kuba tusigazza ebintu bibiri either politics oba trade. 103 Radio 4 ensunsuzi kwe tuli wandiika essimu 0752 113 ne note 393 114. Ompe ku ndowoozayo gwali eyo twogedde ku nsonga eya Kalusu mu Kampala ate ne twogera ne ku nsonga y'abakozi aboyonje ekibuga Kampala okuba nti bakyagaanya okubasasula ensimbi zaabwe bakolera emitwalo 18 buli mwezi naye sente zigaaniddeyo. Wangi Sebo webale kuwuliriza naawe Sebo. Lord Meyor Kasesendagire Muhammad 2026 teri kulanga kulala. Wuuyo kwali. Era Sebo mumpeereze ku mwezi ndala mbenga muwulira bulungi. Wuuyo Sebo mukuwadde. Sebo Kasesendagire Muhammad. Yes Sebo. Alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Ekibuga ogenda kiteekerateekera otya naddala ng'oze mu kulembeze gw'ekibuga? Okusookera ddala zindako wandiika. Yes Sebo. Wandiika kwalewo ensonga 3 zigenda okuleeta abakuzi batakoze naddala kyolina okusookerako kwe kulwanirira abantu abakola abakwata mu bukyafu nga balongoosa ekibuga ensasula yaabwe mbi ate nga balabirira abantu bangi. Mutuyambe ekibuga kino tukyagala naye temuddamu kulwana mutuga fe abafiirwa bayizawe omukulu wefu disinkulamusiza ntuukidde wala munnange naye nga naawe oli muteesa mulungi. Nze nkugamba mu byenfuzi bya wano kibiina kimu kyesayinza kulonda kya UPC naye bw'ojja ng'olimu ensa nja kuwa akalulu kange awo wenkubuuliza nti ojja tuwa ebintu bibiri ebiremu bali ababaddeko gwe ng'oyagala bikola ekyakalusu kyo Kalusu nze yannemerera muganda gundi kagogwe Esebo waliwo bebayita bagundi bano bayitanga balebo benali baali babiri kuliko omuvuka omusajja weyondooza sadi obazize Kasese naye waliwo eyalwala ennyonga Kalusu bamusaba nako bayizawe baba muyitanga oyo nakati ali mu palamenti naye simujjukira bulungi linnya naye era bamusiba nako lwa Kalusu ng'agamba Kalusu alimu ebyobufuzi bagenda basiba ekitundu ekimu ate nga ebirala bikola. Bayizawe lwaki balinda ensonga okusajjuka ate nga balina okujja ssente President Museveni agaba ssente basonga ne mugamba nti bane Kalusu ali bwati tufune eddagala nga bukyali naye abakulu abamu bali mu kulya. Otuna Lord Meyor w'ekibuga Kampala Road Balangidde Lukwago yeyita kagonza ku kkubo nti bayizo ajja ssente mu gavumenti n'alya naye banne n'agano bawo ne batalya
guno salimu amuliyanga amugamba nti mukulu nsa abadde akuzanya ebyobufuzi byo byonna kasente okajja wange kati fe abali ku opposition twabakwewagoge mazima omuntu agenda okujja ng'alaga ekifaananyi kya Kabaka agenda okubeera tugenda kuyimya emabega osooka sesendagire era beera mugumu kyakalo ojja kawunga 26 yagejjire ku kalaki kiri nti ogenda kukolera abantu awangaale nnyo omwana wa Muteesi. Kale webale nnyo webalire ddala otubuulidde ensonga zo era omukulu agenda kukwanukula kafune essimu ng'emu 2 tulabe nga ate tuva mu kifo kino tuliko ab'ebizannyo babe nga batutwala mpolampola noti 752 obe nga otubuulira ki kyolowooza ku ebyo ebyogeddwako olwaleero. Alo abadde abipinga kanfunoono. Alo wangi sebo wabale kuweereza sebo esebo nze wampita Alex okuba wano Embuya esebo kampulire ku ndowoozayo ku nsonga ezo. nze kasooka endese ku nsonga ya kalusu abasajja bano abali mu gavumenti bagenda balina ente zaabwe bongo ze batulaga ezo eziri mu bitundu byabwe eyo bagenda ne batukuteenoka kisimanyi kalusu akutte biki ne batunda ente zeewaabwe ate ne bazitundira mu bbeeyi nga yaggulu neffe batukwatira wano kati abasiraamu tugenda kusiiba baganya okuddamu okutunda ennyama mu Kampala kyonna kyo mukama wange sooka okitunulemuuko tugenda kusiibulukiranga ku ki omusiraamu abadde yeetegese ng'agenda kusiibukiranga ku nnyama ku muzikiro sootekayo kiro z'ennyama 10 n'ogulirako omuceere osubulule abantu kati tunaabafumbiranga binyeebwa ensonga eyo ziraba mukama wange. Yes bogenda maaso kati bana gavumenti bwe yatuuka ffe twasigala gitunuulira manyi bw'ovaayo n'oyogera ku mazima nga bakukuba ku mutwe nze sigirinako obuzibu kubanga bwe naayogerako basobola nange okumutwala ndi mufuka ate basinga nnyo okutunuuliriza muzidrooni yeyo enteesa yange eyaleero. Kale webale nnyo webalire ddala kiri mu Uganda byonna bwe biri abateesa njagala tusooke tuddemu abo akadde ndaba katambudde kanfuno naasembayo tulabe. Alo webale kuliriza sebo naawe. Kale omanyize ni mutemi wa nyama amannya sebo manyanze kasiba kati kyembadde mbuuza kati ffe tugenda kukola tutya abadda sikutusinza kwepa kuba gye tukusanja abafubuka bali mu mulimu ogwo naye kati bwebaba bazaddewo tuba tetulina kukola. Agambye nti omutemi wa nnyama singa baggalawo baba tebalina kye bagenda kukola. Yanukula omukulu oli tusiibule. Ekisooka kya byonna Kasirye Sendagire Muhammad ne ttiimu yange kyamazima kiri nti bingi bye tusuubira okukolera Kampala naye mu byonna ambuzizaayo ebintu 2 ebiremye abalala. Ekisooka tulina kye tuyita public service. Oyina eddakiika emu. Yes, tulina kye tuyita public service. Nti Kampala tetulina we tusobola kumutuusa singa abakozi betukola nabo oba abakozi aba KCCA n'ebitongole ebirala bya gavumenti singa tebitwala kibuga kyaffe serious. Tulina okukikaka, tulina okubakaka okuteekinga ekibuga kyaffe serious. Ekyokubiri ekiremye abalala bonna Kasirye Sendagire abasooka kwe kubanga ekibuga kyabwe bakiremesa okukiddiza bannansi. Omukyala Jennifer Musisi yayina akantu ke bali bayita Kampala City Carnival. Ekintu ekyo kyali kitundutundu kyakuleetera abantu kwagala kibuga kyabwe. Then nekinyiza okusembayo nti weewaawo tetuyina ssente basebo ne bannyabo tuyinza okuba tetuyina ssente ziri awo naye anaalonda Kasirye Sendagire ajja kuba yeeronze kujja kuba kulungi bwa kibuga. Webale nnyo webalire ddala ensonga bwe zityo bwazanukudde.